Kalama TV tutwala okulanga omuwala oba kadamu gwe bayita Nanyonga Prosi nga yabula bagamba oba kiteeberezebwa okuba nga Nanyonga Prosi yali ayina obutakkaanya ne bakama be mu nnyumba gye yali akola n'asalawo adduke okuva mu nnyumba eyo. Babboosi be bwe bagamba. Okuva olwo taddangamu kulabibwa, famire ye eri mu bweraliikirivu, ab'emikwano n'eŋŋanda ze basaba omuntu yenna eyalaba ku Nanyonga Prosi amanyi waali ne Nanyonga Prosi bw'oba owulira n'owulira ekirango kino, gezaako okulaba ng'okontaktinga ab'ewammwe oba omuntu yenna amanyi wonna Nanyonga Prosi waali. Osobola okulekawo comment n'otuwa ne contacts zo tubeere nga tukontaktinga oba otubuulire wa gy'ali. Kasooke tuteekeko wano muganda we atunnyonnyole naye ebikwata ku Nanyonga Prosi, yajja atya, kampani ki gye yayitamu, tulabe engeri gye tusobola okubeera nga tumuyambamu. Nkulamusizzaako ssebo mu mannya ga Mukama waffe Yesu Kristo. Gyebaleko ssebo, gyebaleko gy'otuzzaako engalo. Kaakati munnange nsaba kunnangirako ku Kadaama TV nga bw'olangira baganda baffe abalala era ne bafuna bye beetaaga. Nina sisita wange bamuyita Nanyonga Prosi. Nanyonga Prosi yajja mu mwezi gwa Desemba eno Saudi Arabia. Naye Nanyonga Prosi abadde alina ebizibu by'ayitamu ye ng'omuntu mu kiyumba. Era yatutegeezaako, ne twogera ne kampuni eyaleeta Nanyonga Prosi. Ekyamazima omwana baagaana omuyamba omufunira ekiyumba ekya kuba ye yali ayagala kukyusa kiyumba. Naye omwezi guno ogw'okkumi mukama we yatusindikira emesegi ng'atulaga Nanyonga Prosi yabula mu kiyumba. Naye mbeegayidde baganda bange, leero ennaku z'omwezi ziri 14. Omuntu yenna amanyi ku Nanyonga Prosi bambi tusaba otuyambe. Bazadde be beeraliikirivu, naffe bennyini tuli beeraliikirivu kuba we yali afuluma mu nnyumba talina kye yagenda nakyo, ebintu bye byonna baabimuggyako. Naye nga kampuni gye yayitiramu bagiyita iGround eri awo Kisaasi, ye kampuni gye yayitamu. Naye nga tusaba buyambi bwammwe, tusaba mutuyambe. Naye nga teyadduka nti oba ayagala because kyalinga ayitamu yalinga atubuulira nga bamukuba bamuyisa bubi nga bw'okiwulira. Ndowooza atuuka ekiseera n'atendewalya n'asalawo agende. Bamuyita Nanyonga Prosi. Nja kusanyuka nnyo nga mutuwadde obuyambi bwammwe. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mbalamusizza nnyo baganda bange, ssebo weebale nnyo weebalire ddala. Nsaba Mungu akuwe ky'osinga okwagala inshallah. Ekyo kye kifaananyi ky'essebo, bw'atyo bwe yali afaanana. Naye nga yadduka mu nnyumba yafulumamu nga talina kintu kyonna, talina ssimu, talina yadde ekimwogerako. Bw'aba awulira nga gy'ali mulamu afune engeri yonna gy'atutegeezaamu kubanga tulemereddwa engeri gye tumufunamu kuba talina ssimu, talina yadde ekintu kyonna ekimwogerako. Naye ng'oyo Nanyonga Prosi.